Nkwanirizako gwe munnange akyaje kumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwe kwaffe ekabanda musoke owennabalanga akala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero munnange nga tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabyeki Magoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe gwaffe okugamba nti Byamusobera. Munnange enkeera Mbayiwa yabukeereza nkokola n'ayambala agende ku mulimu. Yaleka Namusisi akyebase teyamubuuza nako ebyeddiini si bye yali agenderako ennyo naye ku mulundi guno yagenda okulaba nga tewali mulala yenna ayinza kumudduukirira mu kutya ne mu kweraliikirira bye yalimu wazira Katonda. Ye kye yava akyamako mu ekereziya gye yayitangako bulijjo ng'agenda ku mulimu. Kyazira okuyingira bw'ati n'awulira eddembe ery'enjawulo mu mutima gwe. Awo n'atandika okusaba Katonda amuyambe bakama be bamugirire ekisa bamuwulirize ensonga ze baleme kumugoba ku mulimu era n'amusaba amujune amugobeko obwavu obwali bumuzimbyeko akayumba ate n'amusuubiza nti ebyo bw'anaabimukolera ajja kujjumbiranga nnyo essinzizo. Yafuluma mu ekereziya ng'awulira era n'atambula n'obuvumu nga yeeyozaayoza nti wamma ggwe Katonda ampadde amaanyi era kirabika nti byonna bijja kugenda bulungi. Bwe yatuuka ku mulimu yasookera mu banne be yakolanga nabo baasooka kwekanga na kwewuunya okumulaba kubanga abamu baali bamanyi nti oba yafiira dda mu kabenje k'ebidduka n'abalala nti yagwa eddalu ate abandi nti yafuna dda awalala gy'asasulwa omusaala omunene. Mbayiwa yagenda butereevu ku woofiisi ya Kyannyanja. Bwe yatuuka ku luggi lwe yasooka kuyimirira wabweru ng'atya okuyingira naye yeevaamu lumu n'akonkona ku luggi era ne yeggulirawo n'ayingira. Kyannyanja bwe yalaba Mbayiwa yalinga alabikiddwa omuzimu. Yasooka ne yeesendako n'entebe ye mwe yali atudde ng'agize emabega n'alyoka atunuulira Mbayiwa enkaliriza nga bw'awuniikiridde ng'ayagala okwetegereza akakase oba amaaso ge gaali tegamulimba. N'asiriikirira ng'amutunuulidde butatemya nga talina kyavaamu. N'Embayiwa n'atuula ku katebe. Yalaba mukama we tanyega muli emmeeme n'emuceekeera. Bwe yeevaamu okwogera yamala kussa kikko we n'akolola namu n'akoteka omutwe gwe n'alyoka ayogerera mu nkwawa ng'omunyu w'omubisi nti nkomyewo ssebo. Mukama we eyali abuliza omutwe gwe mu fayiro ezaali awo mu maaso ge yayogera tamutunuulidde n'amugamba nti ssebo gwe ebintu wabigonza dda w'oyagalira wojjira ku mulimu. Eno Mbayiwa nga bw'atiiratiira era nga bw'akunyaakunya engalo ze n'amaaso ng'agabbula agabbirira galeme kusimbagana naga mukama we n'addamu nti anti mukama wange nali mulwadde. Kyannyanja n'awummuza ekkalaamu ye wansi ne yeekaliriza Mbayiwa nga bw'amubuuza nti ebbaluwa y'omusawo eriwa? Mbayiwa nti sigirina mukama wange. Mukama we n'amuddamu nti nsaaliddwa ekifo kyo twakigaba dda twali situyinza kufiirwa mirimu gyaffe kumala myezi egyo gyonna olw'okubeera nti ggwe bwana osazeewo okwewummuza. Mukama wange tekwali kwewummuza nali mulwadde ate ne kitange nanfaako. Mukama we nti bitalo byonna naye munnange nsaaliddwa nnyo naye nkusaba onnyambe oti leka kummalira biseera byange genda onoonye omulimu awalala. Mbayiwa yakanda kwegayirira Kyannyanja naye nga wa yagenda okulaba ng'asira kiyobyo woofiisi yagivaamu ajulana kukaaba. Mbayiwa bwe yava mu woofiisi ya Kyannyanja yaggukira mu ekereziya n'atulumuka nti naye Katonda wange lwaki onjabulidde nazze wano ne nkusaba ogende nange onnyambe ate ggwe bwe tutuuse eri osirise busirisi togonzezza mutima gwa Kyannyanja anziriremu nze kakati nkole ntya najjawo ekyokulya ndage wanze. Katonda wange lwaki osirise nnyo n'otampuuna nga ndi mu matigga nti olwo n'asoma yaawe kitaffe ali mu ggulu n'afuluma ebweru naye ng'omutima gwe gujjudde okusoberwa. Bw'atyo n'ayambalagana
n'eddimu ly'okunoonya omulimu omulala. Musajja wattu buli we yatuukanga nga bamubuuza omulimu gwe yakugukamu naye nga tagulina. Anti Mbayiwa bwe yamaliriza ebibuuzo bya siniya ey'okuna n'afuna omulimu gw'obwakkalaani bwe yali agenderedde okwekwasa nga bw'alinda okulangirirwa ebivudde mu bigezo bya siniya ey'okuna. Naye olw'okuba nga yali takwatanga ku nsimbi nnyingi mu bulamu bwe, bwe yafuna ennusu 3.5 n'ensako gye bamuwanga, awo n'abanga afuna siringi 407 buli mwezi. Awo n'alaba ng'afunye akakadde akalamba. Ebibuuzo byagenda okudda ng'ayise bulungi nnyo okugenda mu siniya ey'okutaano, naye ssente ziri ze yali afuna ne zimuziba amaaso. N'aterebuka n'okuterebuka nti osanga bwe yeeyongerayo okuyiga ebigezo biyinza okumumegga. N'ajulira kyeyava agamba nti kasita yeefunira dde omulimu ogumusasula ogwo gunaamumala, era nti takyalina gatawaana na kuyiga, era eyo ye yali enkomerero y'okuyiga kwe. Obumanyirivu bwe bwe yali asobola okukubirako amatama nga bukoma ku bwakkalaani bwokka. Yeewuuba bw'atyo ku kibuga enfunda eziwera, naye nga mpaawo kavaayo, era yatandika n'okutundanga empolampola ku bintu bye ng'engoye, engatto, afune ssente ze balyangako ne munne Namusisi. Ate ye Namusisi okuva lwe yagobwa ku gugwe teyaddamu kutawaana na kunoonya mulimu mulala. Mbayiwa buli lwe yagendanga okunoonya omulimu teyalemanga kuyitirako mu ekereziya n'asaba obuyambi bwa Katonda afune mangu omulimu. Wabula eyo gye yajjumbira bw'atyo okufunayo obuwagizi, ate yawakulayo bunafu, kubanga gye yakoma okusaba, okunoonya n'okubulwa emirimu, era gye yakoma n'okujja obwesige mu Katonda, okutuusa lwe yaterebukira ddala ng'akakasirizza ddala nti Katonda tamwagala, era ng'atandikidde ddala n'okubuusabuusa oba Katonda gy'ali. Bwe yalowooza okudda ewa nnyina bagendeko mu basawo b'ekinnansi, ate n'ajjukira enfa ya kitaawe eyaliwo nga kye bajje bave ew'omusawo. Bw'atyo n'amalirira ddala mu mmeeme ye nti bino abantu bye baddamu basimanyi ono Katonda ono lubaale, byonna ebyo byakwerimba bwerimbi. Mu biseera bino embeera ye ne Namusisi naye yatandika okufuuka ennyo. Mbayiwa yatandika okukambuwalira wamu n'okwerondalonda ennyo. Yavunaananga Namusisi nti amala agadiibuuda sabbuuni, omunnyo n'ebirala by'abaaguze, ate ng'akimanyi bulungi nti takyalina ssente. Namusisi yalaba asibiddwako nnyo bw'atyo akanyaaga, kwe kugamba Mbayiwa nti ggyayo ssente ze wateeka mu bbanka olw'okugula entebe, tugire nga tukozesa ku ezo. Nakulabira Mbayiwa bw'atulumuka nti gwe lekeraawo okumanyiira akawunti yange, kubanga ssente zonna eziriko ziri mu mannya gange bwe tomanyiddwa, n'olwekyo ssente si zizo n'akamu, toziweerako mateeka. Namusisi yalaba munne yeekolobodde mu byatategeera, teyaddayo kunyega ku ssente ezo, zaamulumiranga muli. Ebbanga lyawera nga Mbayiwa ayigga emirimu, naye ng'agirabako, ate nga Namusisi agenda asemberera okuzaala. Omusajja eyali omwambazi ng'atandise okutambula nga yeekookoota, kubanga yali atandise okuguba n'okusiiwuuka, nga n'engatto gye yasigaza ng'egudde olubege. Bwe yalengeranga omuntu gw'amanyi ng'amwebalama, olumu Mbayiwa yali ayita eri bbaasi gye zisimba n'alengera batoobe bana balamba nga beetisse entwala. Yasooka kubeera ng'aloota obuloosi, naye bwe yaddamu okwetegereza yagenda okulaba nga beebo ddala. N'agenda gye bali ababuuzi ogubadde, baamukwasa mangu ebbaluwa nyaabwe gye yabalagira okumuwa nga kye bajje batuuke, naye olwagifuna n'agisoma yali egamba bw'eti: mwana wange George Mbayiwa, osulayo otya nno? Baabo batoobo mbakuweerezza basomere eyo, eno fiizi zibuze, nkati
singa bw'okola osobola okubayamba ate ne ssente zaffe ziri akakaaga ze watunda mu mbuzi nsuubira zijja kubayambako ku ssomero. Nze nsigazaayo eno toopi ne zansanze bannyambe ku mirimu. Ssente tompeereza weerera batoobo. Mutema alina ekifuba mutwaleko mu ddwaliro weeraba. Ndijjayo mu Jjuuni ne batoobo tuteese ku by'okuyimba olumbe lwa kitammwe weeraba. Nze maama wo ndi kuno. Mbayiwa yagenda okumala okusoma ebbaluwa eyo nga yanaamirira nga n'agayimirira takyagalina ne yeebuuza nti lwaki ebizibu byonna eby'oku nsi byatuuma ku muntu omu yekka ati n'aluma obujiji olw'obusungu n'ennaku ebyali bimuli obubi mu kaseera ako. Yakulemberamu batoobe ne boolekera ery'ekibuye nga batambuza bigere abavubuka abaamuyitangako mu mmotoka nga bali ne bakyala baabwe oba baganzi baabwe. Yabatunuuliza nga nsaalwa ng'alowooza nti bo beesiimye tebalina nnaku yonna ebakeeta. Era yayongera okuwulira ennyiike bwe yalabanga abavubuka abalala abaali mu bumotoka bwabwe nga beesibye ettaayi nga siteeringi banyoolako katono bati n'omukono gumu nga n'omulala guyiseeko katono guti mu ddirisa nga balabika bali mu ddembesa. Bwe baatuuka ku muzigo gwa Mbayiwa ekibuye, Namusisi abagenyi yabaaniriza na ssanyu lingi era ye yabazzaamu kutwanyi anti mukulu waabwe yali tayogedde nabo yadde akagambo akamu kati mu kkubo anti ng'alaba agazibu gayolekedde era yeebuuza nti lwaki nazaalibwa. N'ayongerako nti obulamu buno buntwala wa, lwaki mbonaabona ng'abalala bali mu ssanyu. Mu mbeera eno Mbayiwa yasalawo ave ku kuyigga emirimu gya ofiisi ayigge ku kiisi mulimu kasita afunamu ssente. Yabukeereza nkokola ng'atandika kufeffetta mirimu mu bunyomero bwa Kampala bwonna era eyo gye yagwikiriza ekyuma ekisa kasooli n'agendayo n'afunayo omulimu gwa kusitula na kuyiwa nsawo za kasooli mu kyuma ekimusa nga buli nsawo gy'ayiwa asasula siringi emu. Enteekateeka eno yamusanyusa nnyo kuba yamanya nti buli lunaku anaafunangayo akasente ak'okuliisa abantu be. Ensawo essatu ezaasooka yakozesa ssanyu namaanyi era nga buli gy'amalamu abalamu n'essanyu nti otyo eyo nnusu yange eyingidde, otyo ezo bbiri, ezo ssatu. Naye bwe ziwera ennya yagenda okuwulira ng'omugongo gutandise okufuuyirira. Ku yookutaano nga gufuuse yegeyege. Yali yeefumba n'ey'omukaaga akagere ke yakutamamu ennyo bw'ati yeekanule okugisitula empale ye neeta era neeyabulukukira ddala wakati kumpi n'obutuuliro bwonna kugendera bweru. Mbayiwa bwe yawulira empale ye ng'eyulika ensawo n'agisuula wansi bebbata n'anyeenya omutwe nga bwe yeevuma ate muli munda nga bwe yeekunkumula nti ensimbi eno. Bwe yalaba nga talina waayita n'empale eyulise etyo n'ataswala mu bantu, kye yakola kwe kufunduukulula essaati gye yali akubye ekikalu esobole okubikka ebikugunyu. Olwo ne yeekakaba buto ensawo ey'omukaaga n'agiyiwa naye we yagimaliramu ng'awulira asogonyose takyajja. Kwe kusalawo omulimu aguleke talina gafa. Waali nno wuuyo agenze wa maneja amusasuleko ennusu ze omukaaga gwe yali akoledde. Maneja yafuluma afune obukakafu nti ensawo omukaaga aziyiye. Bwe yamala okukikakasa n'amusindika ewa kaasiya. Yasanga kaasiya ali ku ssimu boogeraganya ne muganzi we. Mbayiwa n'alinda okumala ekiseera kinene ddala. Bwe yecca n'alyoka amusasula. Yasookera kugulako bikwaso bisatu byamalawo ssente asatu. Yeemulula mpolampola n'ayingira mu kaabuyonjo okumpi awo. Eyo gye yagiramu empale n'agitungirira ebikwaso awaali wayulise. Ekyo bwe kyaggwa ne yeesoweka empale ye n'afuluma naye teyaddamu kukuba kikalu. Ebyo nno siibisuseeko wano Kabanda Musoke kankwate eryandeese nzire nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.